Kiboko squad kumpi etongozeddwa kati abantu tuzeemu nga bwe twabeeranga mu budde bwa Idi Amin kati ntandise okwesisiwala nga ndaba omujaasi. Ab'eddiini mwenna eddiini zonna ffenna abakulembera amadiini tulekerawo okulwanyisa NRM kubanga nagenza okusanga nensanga nga abanaddiini abamu barwanyisa NRM. And if you vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And they are the Siaga themselves. Sovereign Jumba agamba nti Uganda ezzeeyo myaka gya 7 ku mulembe gwa Idi Amin Dada amagye we gatulugunyizanga abantu. Mu ngeri emu bagamba nti bannaddiini muve mu byobufuzi mususse okubeera nga mukoona gavumenti ya NRM ku luwonzi, mususse okugyogerera amafuukuule. Bannaddiini babagambye bave mu byobufuzi. We buwungeeredde ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama ne Interreligious Council ey'abanaddiini kussa n'akulira poliisi byakagaba basinkanye abakulira enzikiriza mu ggwanga Uganda. Kiddiridde ebigambo abakulira enzikiriza bye babadde nga bajja boogera nga bavumirira ab'ebyokwerinda. Ekibuuzo, bannaddiini oluvannyuma lwa byakagaba ne byabakama okubasinkana banaddamu okwogera bye babadde boogera? Tugenda beera nga nabyo tubitunuulira. Anita Among agamba nti agambye ab'emukono bwe munaalonda NUP mujja kuba mulonze bisiyaga. Bwe mulonda NUP mugenda kubeera nga mulonze abali b'ebisiyaga. Naye nina endowooza nti Anita Among ayinza okuba apromotinga bisiyaga. Ensinga ebyo yabivaako, lwaki yabiremeddeko? Takomyawo, avuddeyo ne yeebaza Mwami Museveni okuyamba Nambooze n'amujjanjaba mu ddwaliro. Ne tatubuulidde ani yakuba Nambooze omutuusa mu ddwaliro, era talambuludde bw'ogamba Nambooze Museveni ye yamuweera ssente oba constitution bw'ekirambika. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Kyagulanyi Ssentamu ayuguumizza Mbaale. Tutwala omukisa guno okwetondera mwenna abava e Mbaale. Bakama baffe tugambe tutya ffe na buli kitundu gye twali tukubye enduulu nti mmwe musinga Mbaale mutufukamizza. Era buli w'osanga omuntu ava e Mbaale mukwate mu ngalo ate mubuuze nga weeweseeko. Mbaale mukikoze ne mukigala. Byonna ebiri e Mbaale abantu babasaze embalu, ab'ebyuma batambudde. Ngenda kulaga buli kimu ekibadde e Mbaale, gwe no video gibeereko. Abawanvu n'abampi, abakadde n'abato bonna bazze e Mbaale. Bino byonna ogenda beera ng'obitegeera. Poliisi evuddeyo n'egatta eddoboozi lyayo ku UPDF egambye Kyagulanyi byayogera si bituufu. Abasibako matugambuzi baliisa ngo. Byonna mu mboozi ey'olunaku olwaleero. Tugenda kubeera nga tutunuulira abantu abakubiddwa, bangi bakubiddwa bubi nnyo e Mbaale, bangi bakubiddwa ebyensusso e Mbaale. Ogenda beera nga obiraba, so nga ate waliwo ekibinja ekigambibwa okubeera mbu Anita Among akiri mabega Bukeddeya, ekigenze nga bamenya amaduuka gaabo be bagamba mbu ba NUP era ne babalumya. Nga bw'olengera akatambi ako byonna ogenda kubeera nga obiraba. Nzikiriza tukolemu bwe tuti ebyo n'ebisingako awo tugenda beera nga tubitunulya. Kankole bwe nti nzije tusumulule. DPTV Uganda, Down People Television. Mbanirizaako
bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Eno ye DPTV Uganda, yenze Sajjime. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutugoberera. Njagala kusaba mukwano gwange video sooka ogimpeere like. Eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe. Ayagala okubeera nga oyamba muganda waffe ayitawa, osobola okuyita ku namba y'essimu eyo gy'olengeraawo. Yange nze ngikwata. Mu ngeri emu, katutandike bwe tuti nti mu mwaka gwa 1980 akalulu ako kakyusa Uganda, aka 1980, era kakyusa Uganda nga Mwami Museveni agenze ne mu nsiko ng'awakanya ebyava mu kulonda. Era okuwakanya kuno tekwava mu bbanga, kwaddirira amabaluwa ge yawandiikira akakiiko k'ebyokulonda ekiseera ekyo ng'agawa Simon Byabakama w'ebiseera ebyo. Era Simon Byabakama nga Mwami Museveni amulumiriza okukolagana ne Dr. Milton Obote eyali owa UPC. Mwami Museveni n'ayingira ensiko era akalulu k'ekinaana ne kakyusa eggwanga okutuuka wano we tuli ku Mwami Museveni. Kakati ng'ozeeko ebbali mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 18 oba omwezi ogw'Ekkumi ng'ennaku z'omwezi 18 1985, Mwami Museveni ng'ali mu lukuŋŋaana olumu bwe yali mu press conference e Nairobi mu ggwanga erya Kenya yayogera bw'ati. Yagamba nti nno eddembe mu bantu ge maanyi gaabwe, ate ng'amaanyi abantu be bannannyini maanyi ku ttaka ly'ensi yaabwe. Amaanyi be bantu, kyokka ate abantu be bannannyini maanyi ku ttaka ly'ensi yaabwe. Omuntu yenna atawa kitiibwa bantu aba tasaanidde bukulembeze, aba tasaanidde kubeera mu buyinza. Bigambo bya Mwami Museveni. Ekibuuzo kiri nti ku bigenda maaso mu ggwanga, Mwami Museveni akyagwanira obuyinza bwa bannayuganda? Kubanga yabyogera mu 85, kakati akyasaanira obuyinza bwa bannayuganda? Yonna tugenda tuukayo. Zikiriza tutandike n'ebibadde Mbale awuumye muganda wange. Njagala osooka otuwe w'olengerawo Kyagulanyi yabadde tannaba na kutuuka budde bwa kumakya naye ng'abaana bali solid bayingidde dda street. Tuwe katambi. Mbale kitokota. Eyo ye Mbale ku makya. Kakati ekyongo kyakitunuulira, embeera yayongedde okulinnya enkandaggo. Kyagulanyi bw'abaddeyo kati nannyini nnyumba eno wa NUP bw'abanga wa NRM n'agiraba tagenda kugulawo musango. Tunuulira omukwano, tuweeko katambi ako. I want to salute to my brother. Welcome to Manu. Enomanda bamusaze Mbaru kati. Well, kakati ekyo kikyali kituuza. Bobi Wine ayina waayingiridde Mbale. Oh my goodness. Kakati awo w'olengeraawo abadde ku kitundu oba ku kaalo, abadde ku kaalo ke bakayita batya nakaloke nga eyo siraale. Njagala otuwe katambi ako. Aberuweru abeyiganga temulina kye mutugamba, abaana b'e Nakaloke babamenyeewo.
abo boolaba bali mu kkubo mabega venue yajjudde dda abaana b'e Nakaloke mu Mbale bamenyewo Luweero bamenyewo Yiganga. Ntwala omukisa guno kugamba nga newaffe gyenva Mbale tusinze Luweero eyali egamba nti efukamiza amazima gali nti Luweero tesaana na kwogerako wano. Mbale kati ye namba 1 2 3 4 addako n'akwata 5 ye Luweero. Kale weeyagalize naye abantu b'Embale baba kino mukigadde. Kakati tonnaba kulaba n'abalema bavuddeyo basaakaanye era balaga obuwagizi bwabwe. Njagala otuwa akatambi k'omukyalo oyo oba mukyala. Soko tusoke Saala. Okay, tuwe Saala ng'atuuse mu kisaawe. Seeka asabye Saala naye Seeka Saala sigitegedde. Saala ebadde nga tuwe Saala ya Seeka eyo. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب الينا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين. Seeka abadde asaba ai Allah tuwa amaanyi agakalonda n'agakakuuma. Muwa amaanyi agakanoonya n'agakalwanirira. Esaala ekoze etya? Anyway, yabadde Sheikh agenze maaso n'okubeera nga asaba nga Kyagulanyi amaze okutuuka ku venue. Ali wano njagala otuwa omukyalo oyo kino eno laavu nze sigimanyi. Tunuulira mwana mulenzi ono ali waggulu kugulu okulaba kwa kyuma naye vibe ya nsi yonna. Tuweeko ku katambi ako. Eyali fundamento change bagizalawa bagifudde noche ensonga z'abalwanya zonna bazibukako bakola biryebya naye nga yo constitution yaffe ejja kuddawo walai bilai talai Kale wallahi billahi tallahi ejja kuddawo. Gattako ekirala. Kakati okyali ku oyo waliwo azze nga ye atambula yeebisa akatimba k'ensiri. Kagamba bano abaana b'Embale simanyi ki kye batuwagaza. Kiki kye baagaza? Oba baali bagamba musooke abali eyo mwewaane ffe tujja. Omwana wuuyo yazze ayambadde tola nti gwe oyambala n'onyuma n'onena. Ono yazze yeesaza akatimba k'ensiri. Abaana b'Embale Mukama talibasonyiwa naye nga mumanye kyonna kye mukoze maanyi mangi. Tuweeko katambi ako.
Mbale bayungudde abakadde n'abato. Ndabye mukadde police eina wetuuse ng'ekuba abantu abo abambadde ebiddugavu. Waliwo abambadde ebiddugavu aba police oba ba counter terrorism abo balina we batuuse nga bakuba abantu. Naye laba muzeeyi oyo bambi musajja wattu oyo, laba emyaka naye ali agamba nja kuyitawo ngende empagira omuntu wange fulaga gikutte. Kyagulanyi nti yagambye bwe kuba nga okwata fulaga musango guno bannaye ffenna tuguze, guno tuguze, tuweeko katambi ako. Njagala onzirizeeko ku mukadde oli Mass erije Kaseme. Mukadde oyo dabayo musajja olabawo dako katono wano maaso. Daba mukadde ne bamutomera musajja wattu ku mmotoka naye era agamba nedda nkutte fulaga nkyagenda ne bamutomera. Era n'amala n'ayitawo muleke mukadde ngajja ne fulaga muntomere n'emyaka egyange mmanyi kyenjagala. N'ayitawo ne fulaga enagyesibye endala agikutte mu ngalo. Ekibayite okwagala ensi yo. Then awo ne tuvaawo. Bwe tuba nga tuvuddewo tugende ndowooza aliwo omwana akatambi k'omwana katuweeko. Poliisi nebadde esikira ddala abantu ng'ebakuba. Ne tuwe katambi k'omwana waliwo akaana bambi abakadde abato abavubuka n'abakuze bonna Mbale yabasombye ne bateekawo yanga wuuyo akutte fulaga y'eggwanga n'okuwuba n'awuuba. Toyina ky'omugamba. Enkofiira yiye anyumye bulungi nnyo. Mbale tubagambe ki? Mwagala tubaddemu nti ki? Buli kimu mukikoze ne mukyefuga. Now bwe tuba nga tuvuddeko awo kati njagala otunuulire ono Rasta. Kyonna Mbale kye mwakola mwami Museveni amazima matofu ga Rasta wuuyo yakoze buli kyawulira ayagala. Era mwami Museveni kyonna kye yakola abantu b'Embale bw'atadde beetondera temuli musonyiwa ku kye mukoze. Gwe tunuulira Rasta wuuyo yakoze bulungi kati kano bakayita batya Mogani kaliko ekiwujjo nga kanyonyi. Barawana w'Embale kyonna kye mutukoze kale byonna mubikoze mutujoze mutulinnyeeko mutufukamiza mutukoze buli kimu. Ate tunaagamba ki? Mweyagalize. Kakati novaawo nojja tutuuse ne ku mbalu mayiniga ojja kagira nga akatambi bw'okakyusa bw'okajjawo. Ojja tutera obadde okimanyi nti nno omuniga bamusaze embalu. Ngenza okulaba gundi yeewuuba eti nenga hayi Katonda wange olumaze omukecula kuno kubeera kecula kukolokota olumaze omukolokota. President n'agamba gwe ate oli muzira fulaga y'eggwanga yiino sooka otuzzeeyo wali tuwulire ku bigambo then ojja tubuzabuliza nga otuterayo ekifaananyi bwoti YouTube ereme kubeera nga vidiyo egijjayo. Oyo omwana nze muwanikidde. Ab'Embale tuwa akatambi. Mutuwenga bw'omujjayo.
Abebusoga mugira mutulindako. Waliwo kalike babadde bagaa katya nti mudyobola akobi obebole kakati Mbale efukamiza byonna. Mbale Bobi, Bobi Mbale, Mbalu Bobi, akatonda wange. Abantu b'Embale tukakanye, tukkiriza, mutusinze, ebyaddala mutusinze. Nga bwe nkugambye nti bino byonna bibaddeyo, naye embooko yo tezikidde. Bakubye abaana emiggo, bakubye abaana emiggo mpaka kiripu eyo. Mpya aimuka chali wange. Stand up my brother. Stand up. Give me a hug. Nebo tulira chali wange. Ebyo bazze babikola ku baana bangi. Sawa zino tuli wano Bugisu nandibadde ndi wano ne muganda waffe bamuyita Wainikina Faustin Masaba owa Masaba Media ne bamukwata nga talina musango nga bwe bakwata Edi Mutwe. Okay, beba abaana abamu kubakubiddwa. Tugenda laba asabidde Masaba akalulu. Bobi ntayagala nnyo bintu byakwegulumiza. So ndoza tugirewo ddala Masaba. Jawo Masaba lumu. Masaba ali mu komera. Yomukuba na NUP bebakwata 38 wabula Masaba yagaana okulya ssente. Era aba bebawa ssente bo bava dda mu komera. Abakazi ababiri mu abalaba bali ba NUP tayebwa n'abatwala. Kakati Masaba y'omu ku abo abaliyo nga bali beesimbawo nga wallahi bagaana okukwata ssente. Tuwe katambi ako. Abantu ba Butiru manyi tuli Mbale naye manyi abantu ba Butiru mwena mutulaba. Bannange mbasaba mulage solidarity. Tulonde Faustin Masaba Wanikinu. Nsaba tumulonde. Saba tulonde Faustin Wanikina Masaba. Wadde ali mu komera mu 1960s abazungu basiba Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah yali mu komera. Okay, kale asabidde Masaba akalulu. Abantu be Butiru bale mulonde Masaba. Yes, twabiraba tuzze tubiraba nti ani gwe bayita Kasiyano Wadri yawangula akalulu ng'alina namunda mu komera ne bamulangirira nga wangudde. Tuzze tubiraba ne wane wake Uganda. Now tuveeyo kakati waliwo omwami kansala bamukubye bubi nnyo. Kansala ono agamba nti bamutuukirira nga baagala kumuwa ssente n'agaana okuva mu kibiina kye kya NUP. Ne bamutuukirira bamugule yagaana. Kakati ekimukubya lwakuba nti yagaana okusinziira ku mboozi eno agamba nti I was singled out and targeted by security operatives because I turned down an invitation to go to the State House to meet President Museveni. Some of my colleagues went. They wanted me to declare that I support Mr. Museveni. When I support Mr. Museveni, omwami oli gwolabye yoyo njagala otuwe ku bigambo bye. Mbu babadde bamutagetinze era nga ye bamwetaaga. Bamuyita bamuwe ssente yegatte ku NRM alangirye nti NUP agivuddemu n'agaana.
banne ne balya era ne basalawo ne bafuluma NUP. Omuvubuka ono kansala njagala omutu w'ekokko ebisajja bimukubye ne bimala ne bimuyitako nga yenna bimukosezza. Tugende. Abasajja baze bangoberera mu biseera bingi. Last week abasajja bali bagala ngende mu State House okosa olw'olunaku olwasatu mu lumu neŋŋaana n'abaana nga beetolobo ne bagenda neŋŋaana bandisqualifying ova mu kalulu nga nesimbyewo bakansalako ne bandisqualifying ne banforcing okwogera nti ngenda kwogera mwami Museveni, of which wali omusirikale owedda wali bamakinze nga nyimirira side of the road tubatambula ne banange bwe banguliddeko kunteeka wali okunzisa ku mabbali ne bankuba bawo okufaanana nga bwetukabwe bansuubiza bagenda enze njagala kakasabulankana banange ifanifaida ya utali for my country So kale yoyo mwami kansala then awo bwe bamaze omukuba ayolekedde laale ke kali ketusoose okulaga ketusoose okulaga awo then zikiriza nawo tuveewo tweyongereyo. Bobi Wine bwe tuvudde awo tweyongeddeyo. Bwe tweyongeddeyo obweraliikirivu mu bannaddiini waliwo n'abavude ne baga nti abo abambala ebiddugavu nze mbatiira ddala tulinga abazzeeyo mu mulembe gwa Idi Amin Dada. Njagala otuweko ku Severian Jumba nga nnyonnyola ensonga eno. Mutuweko. Squad kumpi etongozeddwa kati abantu tuzzeemu nga bwe twabeeranga mu budde bwa Idi Amin. Kati ntandise okwesisiwala nga ndaba omujaasi naddala kasi twabeera mu bya bulaaku mu bibomboola. Ebyo byonna bya nnaku naye omuntu akuba banne ng'ente is brutal. Ekigambo ekyo kiva mu brutus. Ate ekyo nze nkirabyemu n'abavubuka. Abavubuka bategedde kye baagala kufuna space mu political affairs of this country, decision making. Ne bwe tunaakola tutya okubazikiza tosobola okujja kukubawa space. Bw'oba owulira nga oyitiridde mu kubeera ow'amaanyi weefumiitirize nti sinze ensemba. Bameka abankulembedde, bameka abalinzi. Ebigambo ebyo bikulu. Twandibadde tetulwana singa mwami Museveni yakuuma kiri ekisuubizo nti buno obuvunaanyizibwa bukuweebwako myaka 4, 5, 10 n'olekera abalala. Musajja wa Katonda agamba nti ekisumbuwa abavubuka kitono nabo baagala space kwegazaanyiza mu mulembe gwabwe. Era agamba nti si gwe osoose mu buyinza, waliwo abaaliwo ne bavaawo abalala ne bajja naawe n'olyoka ojja. Kale nno gwe yali avumirira ebikyamu bali bye baakola wandibadde ogolola ensi n'ogiwa line entuufu enfuga ey'amateeka era nga gagobererwa. Kakati bw'ovaawo waliwo omukyala avuddeyo n'agamba mbu bino si byambu bw'ayogedde bannaddiini bakooye okukolokota NRM
mbu basusse okukolokota NRM. Simanyi oba amagye musajja wa katono ono gayogeddeko ga NRM. Amagye ndowooza ga ggwanga. Mutuweeko omukyalo oyo. Ab'eddiini mwenna, eddiini zonna, ffenna abakulembera amadiini, tulekerawo okulwanyisa NRM. Kubanga nagenza okusanga nensanga nga abanaddiini abamu barwanyisa NRM. Because bwe nagenze Ndorwa East, is it East? Bwe nagenze Ndorwa East, nenvaayo nenjogera member wa parliament Honorable Niwagaba owa opposition amaze ebbanga nga emyaka 2 nga talina kyakoledde abantu, eddiini ne zivaayo ne zikuba ne zigamba peace kino na kino. Nedda, abantu baavu, abantu bwe balwala betaaga kugenda mu ddwaliro, eddiini si yegenda kubatwala mu ddwaliro bajjanjabe. Bwe bafuna enjala baagala kulya, ne Yesu yagamba ataakolenga taalya. Bambi ab'eddiini mbegayiridde, ebintu ebikwatagana n'omuntu wa wansi ne politics mubireke. Nze President Museveni yansindise okukolera omuntu wa wansi, okumuwabula ku muntu wa wansi, era awo ngenda kulemerawo kubanga nze nali mwavu n'omwavu nga mpita mwavu, nali munaku nga n'omunaku ampita munaku. Ngenda kulwanirira oyo munaku munange, ngenda kulwanirira oyo mwavu munange. Religious leaders should stop fighting the NRM. Agamba nti mmwe temusobola na kuwa muntu kyakulya yadde obujjanjabi, naye mweyingiza mu byobufuzi, mubiveemu. Oyo nno senior presidential advisor ku agriculture and local people. Banaye amanyidwa nga Lugambwa bw'atyo bwe yategeeza bannamawulire bwe yabadde mu makage e Kabale municipality. Yayanukudde. Simanyi oba gwe obitegedde, naye kale katuveeyo tweyongereyo. Bwe tuba nga tuvuddeko awo, nzikiriza tufune ono Sheikh awagira NRM nga munnaddiini oyo wakabi nnyo w'amaanyi, tagambwa nako, naye agamba kuba NRM nga munnaddiini va mu byobufuzi tebikwatako. Tuwe ku Google oyo Google kale mutuwe mwenna ne bwe mwegattagatta nja bakwata bukota ate nzikyabuulirirwa nja bagatta bukota mwenna nakubeko bafuutu soja sime bakutane bigende muli banaku temwina kyemulyaga omunda kugugwa. A few moments later. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sasa naam, assalamu wa alaykum. Okushya kwa buntu okuwooza ebirenzi olaba binewuliro gye binandaba binakulakiya Allah antidde nnyo. Sheikh Gugwa yasooka n'akudaala. Mwakani abadde ngamba nti yalabye ekifaananyi kya First Family. Gugwa teyamulabyemu. Teyamulabyemu mu kifaananyi. Embwa zeewa eddembe, bagiwa ku buyinza n'eryoka saayagamba n'embwa zaabwe zoogera. Kaakati tuli ku bannaddiini babagambye bave mu byobufuzi gye buvuddeko ku muggo gwavuga eggulu nga bakuba Bobi Wine n'abawagizi ne ttiimu ye. Interreligious Council, ekibiina ekitaba ab'enzikiriza
kyavaayo ne kikoona ku bintu bibiri: okutulugunya okusukkiridde mu ggwanga Uganda n'ensonga ya CDF byabakama n'abalala gye bava nga bagamba bw'omala okulonda vaawo, tambula, genda. Interreligious Council yajjayo eddoboozi era ensi yonna lyawulira. Ne Kyagulanyi n'avaayo n'agamba nti tusanyusa okuwulira amaloboozi gammwe agali faamu nga mwogera ku ebyo bitagenda bulungi mu bulamu bwa bulijjo. Nsaba osokotwe ku bigambo byabwe nga bwe byali then today. Bantu akalulu kaabwe bakassaamu nnyo ekitiibwa kuba buli muntu alina kamu. Okubagamba nti kuba akalulu dayeeka beeraka ojja kuwulirira eyo. Obanga abagobawo osobola okukola emikolo egibba akalulu kaabwe, abantu mubalike babiiriwo mu kabale, omuntu aveewo ng'ategedde nti bamulidde oba yawangudde. Bano bagamba nti ddembe lya buli muntu okwogera ku nsonga ezibaluma bannayuganda kale nga teryasaanye kubatiisatiisa. Okutiisatiisa abantu n'okubakangakanga biva mu nkola ya bunafu. Omuntu ng'atidde nti bamusinze ensumika, ekyo kiteekwa kubaako wekikoma. Owulidde? Kakati emu ku nsonga gy'olina okutegeera nti bannansi tukuumiddwa nnyo mu bulimba n'obutamanya. Kyagulanyi yayambye eggwanga lino okulizuukusa obwongo. Bannaddiini bavuddewo ne bateekawo eddoboozi. Balitaddewo mu kiseera ng'ebitongole bya gavumenti byonna. Wawulira Aruna Kasolo ne munne nga bagamba nti buli kitongole kya gavumenti kirina okuwagira NRM ne gavumenti. Kino si kituufu mu mateeka naye baakikola. Kyova olaba osanga abakulu bonna abali mu bitongole bya gavumenti nga boogera ekintu n'obuuza ye bategeera bumu. Nedda buli omu alina bw'ategeera naye abafiidinga ekyo kyabafiidinga era nga abakaka kye baba bafulumya. Kakati bannaddiini bwe bavaayo, abalwanirizi b'eddembe bwe bavaayo, kitegeeza ensi yonna egenda kuwa amatu okukaaba kwa bannayuganda kubanga n'abantu ab'ensonga mu ggwanga bavuddeyo ne bakaaba era ne balaajana. Kakati ekiddako abalwanirizi b'eddembe batandise okuteekebwa mu kkomera. Abali voko Bireete Sala Bireete atwaliddwa mu kkomera leero. Emisango gye bamutaddeko mugiwulidde twagibawadde. Wayiswa Mufumbiro omuntu ali voko ali mu kkomera. Bannaddiini babadde basigaddewo bo batyo bakwata, otherwise bandibadde nga omusumba Sserwadda bandibadde bamukwata. Kye bakoze bakutte byakagaba yakulira poliisi ne basindika byakagaba ne byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda. Bano bonna ebiragiro bye bawa bantu mulonde muveewo. Bannaddiini bagamba mukuuma akalulu kammwe. Kakati bano abagamba muveewo ate nga be b'obuyinza mu ggwanga basinkanye abakulu bannaddiini. Twagala okubuuza, in fact nga sinaba na kubuuza, njagala osooka otuwa ensisinkano eno. Kyenjagala otegere ensisinkano eno ebaddewo, sooka otuwa ensisinkano eno. Alonzi okujja okulonda olumala okulonda dduka Bunnambiro ng'ate waliwo n'abalala baganze nina akatebe kange njatula mu kamwanzi kange akalu kange tebakamuka kale ate nga mu mateeka etteeka liragira beera mita 2 etteeka liragira kakati ogubawo olwaki kale ekintu ekyo kitandise okola akalu kaffe kanaba mirembe ekintu ekyo sebo chairperson kibope mutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalulu kaabwe kanakuwa mirembe bamutandika okukubanga n'empalu ku mulundi guno tubameze luli mwatuba leero tugenda okubamiga
ne mutandika kubagana enzu ne mutandika okwogeragana ebisongovu ogenda kukakana mutandisa okulwana ne mugenda ali ne muwonona police noti akakiiko kasinzire ate mu mwaka gwa 2023 byaliwo mu police station zimu mu ggwanga abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana batandika okulwana ogenda kukakana bonoonya ebintu mu police station results zaava mu police station tetuwazirangira kubanga abantu bazonoona nolwekyo tetugamba nga kakiiko bwe batwagala akalulu kaffe kamazima n'obulikanya ate nga kemirembe nga teri polling station yonna etaataaganyizibwa tusaba abantu mukisooke muddeyo waka ekiseera kunatuuka okubaluufu musobola okukomawo mulabe engeri obuje okubala nga bukugenda kubanga omukuumi ssebo nyavu waali kati mwabalimidde mita 20 guno si mupiira nti olwo bajja kuba kalungo okuba enduulu walala tuli bawagizi nedda obuwagizi bwammwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bw'oba omaze okuba kalungo wadde teeka likukkiriza nti obeere mita 20 naye kitugezaako okwewala nga kakiiko nti wayinza okubeera embiriganyi obutakkiriziganya olina basupporters bakandidate gumu olina basupporters bakandidate gumu mwenna muli kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mugenda mulyawo temuli mu kanisa mujja kuba mutudde bulungi butiribiribwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke nga musituka. Electoral Commission byetugamba kyetukola ekikulu kuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza. Guidance za Electoral Commission ziri clear. Ate kati oyagala nyongereko ki? Oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission. Eziri against the mateeka. Ante bibyo ne Electoral Commission. Sitecho. Nebya pande omuteeka nze ndowooza ekyo kibuuzo mwali kibuuzizza chairperson wa Electoral Commission. Yamwe mbagambye nti police ye lead agency omukuwa security ya election. Kakati nze simanye ebirala gye mubijja. Nze mpita amagye okukola ki bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita prisons bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano. Okitegedde? Nakyogeddeko ne nkugamba nti ku budde buno tulekurutinze ba special police constables olowooza baaki. Oyo yakulira polisi byakagaba. Muteeke ebbali tutunuulire Byabakama yakulira Electoral Commission. Byabakama bw'abadde annyonnyola Interreligious Council oba akakiiko kano akataba ababuulizi oba ebyeddiini agambye nti kituufu etteeka likukkiriza okubeerawo mita 2. Kituufu etteeka likukkiriza okubeerawo mita 2. Naye lowoozaamu nga abantu mwenna muzze abawagira abacandidates ab'enjawulo naye nga mugenda kumalawo essaawa nga 8 7 ki ekiyinza okubeerawo awo? Byabakama etteeka ligamba ki? Temussaamu magezi gammwe. What does the law says oba said? Etteeka lyogera ki? Digamba ki? Temussaamu magezi gammwe. Si mmwe mateeka. Amateeka gali mu constitution egamba ki? Kituufu naawe okikkiriza nti amateeka gagamba mubeereewo n'abantu baagala kubeerawo. Amateeka gagamba mita 2 naawe ozikkiriza. Now, why are you chasing them away from the polling station? Let the people bakuuma akalulu kaabwe. Let the people protect their vote.
What is the problem awo? Buzibu ki obuliwo awo? N'ekirala, Mwami Museveni agamba nti babba akalulu ke nga gwe chairman w'akakiiko. Si bwe kiri? Ne Kyagulanyi agamba babba akalulu ke nga gwe chairman w'akakiiko. Twebuuze yakulonda nga bamubba obululu obuli mu miliyoni 2 lwaki teyagoba? N'osigala nga woli naye nga waliwo nga bamubba lwaki teyagoba? Kitegeeza wakola omulimu omulungi wano mweyisaako. Kakati ki ekirindiriddwa? Abatabenzikiriza banaalya ebigambo byabwe biri bye twasoose okuzannya. Kubanga nzikiriza abakulu ke bagenzeeyo era olaba Pastor Serwadda ali mu kafubo bamutadde mu kafubo bamugamba mukama waffe. Bawoza ba protectinga simanya security ya gwanga, simanya security ya gwanga. Ba protectinga security ya gwanga naye ng'ate abantu balina obumulumulu. So byebyo ebiva side zeeyo bwe tubanga tuvuddeyo njagala tugende wa Anita Amongo, Speaker wa Parliament. Anita Amongo tusooke ne Namboze oba tusooke ne Ebisiyaga? Tusooke ne Namboze. Avudde n'ayogera ebigambo bino. Bale kibi okubanga ensi yeesuulise. Kibi nnyo. Nti ate ebigambo bino babigamba abantu abatalina kye bamanyi. Ne wandivuddeyo omuntu n'ayanukula Speaker awo wennyini okwogera obulimba. Njagala otuwe Speaker. Good heart. I want to thank you so much for giving me permission to give Honorable Namboze money for treatment. Sebo owekitiibwa President njagala okwebaza tikula omutima gw'omulungi wakkiriza Speaker n'awa Honorable Betty Namboze bakireke sente ezamutwala okumujjanjaba omutala wa When Honorable Namboze said she was sick, you allowed me to give her almost 1 billion shillings. Omubaka oyo bwe yakugamba nti mulwadde wanzikiriza ne muwe sente eziweereza ddala akawumbi asobole okufuna obujjanjabi era yabufuna. You sent her for treatment to New York where she went with her husband and her house girl. Wamuweereza mu New York gye yagenda n'omwami we era n'omuyambi omulala omu. Nobody can ever have that heart. Tewali muntu alina mutima gusinga gwe jjajja tukuyozaayoza. Even after Honorable Namboze abusing you day in, day out on radios, on television, everywhere. Kyalo yo akuvuma enkya n'eggulo ng'akozesa emitimbagano radio station ne television bwe wayolesa omutima ogw'ekitalo tukuyozaayoza weebale nnyo. We want to thank you as women for treating her. Kakati mu mboozi ya Dr. Sarah Bireete, Dr. Miriam Matembe yabadde agamba nti yeevuma okulwanirira eddembe ly'abakyala. Ne lwaki yayogedde statement eyo era nziramu ajjukira nagambye nti ayinza okuba agyogedde lwa busungu kuba gwe mulimo gwe. Naye ekyamwogeza kwe kutunuulira omulamuzi eyabadde mu musango gwa Dr. Sarah Bireete ng'asalira mukyala munne ky'amanyi nti si kituufu nye n'amusindika yeebakeyo. Kakati bw'olaba nga Speaker Anita Amongo agamba nti tukwebaza ffe ng'abakyala okusonyiwa oba okuleka Namboze newankubadde akuvuma ku marediyo, kiyinza okwongera okunnyika omutima gwa Dr. Miriam Matembe. Why? Kubanga ebigambo byonna Speaker byayogedde awo si bituufu. Naye nga tetunnaba kutuuka ku butuufu bwabyo tusooke tutegeere. Namboze obuvune yabufunira wa? Kibuuzo kikulu nnyo.
obuvune yabufunira wa? Yabufunira mu parliament. Kiki ekyaliwo? Waliwo togikwatako. Ng'ani ayagala okukwata ku constitution? Mwami Museveni yeeyongeza emyaka ku bisanja n'ebirala. Namboze ng'agamba nedda constitution yaffe egamba. Abakulu nga bagamba nedda, ne bamukuba ne bamumenya omugongo. Ekyo nakyo n'okitegeera nti abakuba Namboze baali baagala kusatisfyinga mukama waabwe abeere mu buyinza for life. Kakati nojja ani alina okujjanjaba Namboze? Museveni oba gavumenti? Tukkiriza nti gavumenti. Ensonga eyo mu parliament mu constitution mweri. Yes, parliament ejjanjaba ababaka baayo singa alwala obulwadde obuzito obwetaaga either okufuluma ebweru. Tebagambangako nti mwami Museveni akwate ssente aziwe Namboze, era Museveni talina yadde ekikumi kye yali awadde Namboze. Uganda government okuyita mu constitution ne parliament ebaga amateeka ye yawa Namboze ssente. Era tebagamba nti Museveni amuwadde, bagamba Parliament of Uganda ewadde Namboze ssente bweziti. Naye ayimiridde ali mu kwogera ebigambo ebitaliiyo kubanga amanyi bayogereramu tebamanyi. Naye abantu bamanyi. Abantu bamanyi. Ye speaker kati nno takomyawo, ayongeddeyo n'ensonga z'ebisiyaga. Bw'olonda Nuupu ogenda kuba olonze ebisiyaga mutuwe. Umbrella, you're voting for more. And if you vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And they are the siyaga themselves. And Bw'olonda Nuupu, bw'olonda umbrella ogenda kuba olonze ebisiyaga kuba basiyazi. Njagala kino nneme kirwako. Watyanga speaker promotinga bisiyaga. Kubanga twali tuwebuuza accountability ya ssente America ziyali ewa government ya Uganda zaali zikola mulimu ki? Twasaba accountability yabula. Naye nga waliwo abakulu abawagira abali mu buyinza n'abo abali mu buyinza nga buli we batuula ku TV oba ku radio tebavaawo nga teboogedde kigambo bisiyaga. Ate nga tumanyi engeri z'okupromotinga ebisiyaga mulimu n'enkola eya reverse psychology. Vumirira ekintu naye ng'okiwa hype. Oba ntegereka gwe wano kivumirire naye ng'abantu bajja kwagala okumanya kikino ky'ovumirira. Speaker yesiba ku bisiyaga. Watya nga promotinga bisiyaga? Ngambye watya, sigambye nti abipromotinga. Watya nga promotinga ebisiyaga? Anyway, tumuveeko. Nja kusaba endowoozayo mu comment section. Nga tetunnamuvaako, waliwo akatambi akavudde e Bukedeya. Akatambi kano kalimu eddoboozi. Mu ddoboozi eririmu kalaga nti soko katuwe.
Okay, kale oyo biri Bukedeya. Kakati situation ye yimiridde kuki? Njagala kubeera nga njikubuulira. Okusinziira ku information gye tufuna eraga nti ekibinja ekyo ky'olengera kyaba NRM kirimu Amitin sub-county era nga kikulembeddwa mu chairperson of the district led by a team of yellow supporter to break shops, buildings and destroy a lot of property belonging to opposition members and those that are not supporting Bukedeya. NRM online flag bearer. Kakati ebyo byolengera biri Bukedeya nga kigambibwa mbu chairperson yabikulembeddemu wa district ne ganga yo oba tiimu eyabambadde yero bagenda bamenya amaduuka, ebizimbe n'okusaanyawo emmaali y'abantu abatawagira abali ku opposition abatakkaanya na NRM. Biri Bukedeya ewanita Amongo. Biri Bukedeya ewanita Amongo. So embeera yeeyo tuyinza obutasukkako wano. Tuyinza obutasukkako wano. Tugenda kusinkana mu mboozi enaaba ezzeeko. Yenze Sajjime omukutu gwa DPTV Uganda. Morgan yali ku Lens era nga yali ne ku Mapeesa. Webale nnyo, webalire ddala. Ayagala obuyambi ku Tawa, kozesa ennamba y'essimu eyo osobole okubeera nga omuyamba bambi omubeereremu. Tutambula ne bannaffe tutambula ne muganda waffe Sheikh Ashraf musomi era omulombi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo ku nnamba y'essimu esembe 711 asobole okubeera nga akuyamba mu bikusumbuwa. Takuba nsaasi, ayagala okunoonya ensaasi tomukubira. Ebyenzikiza tajja bikola. Naye awulira nga oyagala bya bwerufu, kubira Sheikh Ashraf akulombera edduwa ensonga ebeerera ddala masavu. Mu ngeri emu tutambula ne bannaffe aba Ndiga Construction Solutions. Bano nno basangibwa wano ku Entebbe Road, Erweza awo. Butuuka Erweza okuliraana Nikan Resort Hotel, oba osobola obbanoonyaako ku nnamba y'essimu esembyayo 711 esembyayo 222 rather, basobole okubeera nga bakuzimbira ennyumba. Tuli mwaka mupya, tandika mpola mpola, bajja kuzimbira ku bbeeyi ey'owansi ddala. Tandika mpola mpola, omwaka gugenda okuggwako ng'ennyumba ogimaze. Teweerega Uganda teriimu ssente ezo zaawamu kujjako ng'oli mu gavumenti. Tandika mpola 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 n'aba Ndiga Construction Solutions bakuzimbira ennyumba. Ne bw'eba nkadde tomenya bumenya, esobola okubeera ng'ekyusibwa ate n'eba ndalamu nnyo, basobola okikola. Amandiga Construction Solutions. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire. Mubeere bulungi, mweraba.